The Federation of course tugamba nti empagi zaffe ez'okuba nga tutumbula omupiira gutandikira mu baana abato esosola gutumbula nga toyinawo bantu abagusambako okuza okubalaga kiki bali. So emikwano gino gisinga okwogera emikwano nga Eddie Kenzo abali mu mupiira Yazannyirako naye nakola omukwano nga Haji Diouf ate ne bwebafulumya obweru balina abantu bakolagana nabo. Kati Eddie Kenzo akyazizza Haji Diouf so okufuna omusambi wangulako engule ya Africa mala emyaka ebiri ekiba kitusanyusa ate kituwa amaanyi n'abaana bajja genda nga bamanyi nti no era tuwadde ebyafaayo n'atugamba nti no yali alina okujja okuzannya wano etwaga draw emu ne Senegal naye kyamuluma nnyo naye kati omukisa agufunye. Tuli basanyufu nnyo okulaba nti tumufunye wano ajja atugeeko obugambo bw'atugamba abaana abato abali mu kampu abanda 17 ey'abalenzi national team y'abawala deni ne ba legends abatusambira omupiira ffenna ne tusiima ayogereko nabo era nga bembalaba nti tulina yaffe tulina mawejje be bakiikiridde abalala. We finished playing football, you know, we did everything we can do for our country, for Africa, and now we're here to help in any federation to build academies everywhere. You know, why Senegal is good today. Senegal is a big example in the world and in Africa. That's why we have players like Sadio, like Idi, like Njai, all these players, because we built so many academies. Weebale nnyo omulabi waffe omulungi amawulire Gambuuze